Baganda bango obulamu bw'ensi bulinganga bwa nnyaanya. Okera ku makya ng'oli mulamu n'ogenda onoonyeze abaana bo ekyokulya, Mukama munnange n'abigerera mu kkubo ng'otambula oba ng'oli ku mulimu. Omusajja gw'olaba mu katambi oyo teyeebase. Omusajja teyeebase wabula mufu. Yafiiridde ku ppiki ye ng'atudde. Yafudde atudde ku ppiki ye. Yabadde avuga ppiki ye ng'ave no wansi. Najja n'atebera mu kimotoka ky'olaba ekyo ekipaakinze ku kkubo. N'akitomera. Bwe yakitomedde yafiiridde ku ppiki ng'abantu balaba. Yafiiridde ku ppiki ng'abantu balaba. Ekisinga okwewuunyisa ku musajja ono nti ekimotoka ekyo ekkubo lye yabadde avaamu oba lye yabadde aviiramu, yabadde ekimotoka ekyo kiraba bulungi nnyo era ng'asobola okukyewogoma n'ayita emabbali naye tewali okusinziira ku babaddewo tewali amanyi nsonga lwaki omusajja oyo yatebedde mu kimotoka ekyo direct n'akitomera n'afiirawo era yafiiriddewo ku sport nga bw'omulaba yafiiridde ku ppiki ye ng'atudde. Kyalo nnyo kitalo ddala. Kyalo nnyo kitalo ddala. Mukama bw'atyo bw'agera. Kera ku makya n'ogamba kwogera onoonyeza abantu bo ekyokulya oba nawe kennyini weenoonyeza ekigwira magala eddiba, Mukama munnange n'abigerera mu kkubo. Kyalo nnyo kitalo ddala. Kansooke nkutuuseko akatambi kano olabe era owulire ebyabaddewo. Nkusaba vidiyo eno gimpereka like. Bw'ogiwa like kijjamako okuba nti vidiyo etambula ku sipiidi awo netuka ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Afudde. Afiiriddewo. Katonda wange. Abadde avuga emmotoka ebadde epaakinga. Oluvudde eri sipiidi agyekubyeko bweku. Afudde oyo. Katonda wange. Avudde eri bw'ati n'ajingira buyingi. Avudde eri afiiriddewo. Afudde. Afudde. Afiiriddewo. Katonda wange. Abadde avuga emmotoka ebadde epaakinga. Oluvudde eri sipiidi agyekubyeko bweku. Afudde oyo. Katonda wange. Avudde eri bw'ati n'ajingira buyingi. Avudde eri afiiriddewo. Afudde. Now, ebintu bya Mukama Katonda ono kugamba bizibu. Ebintu bya Katonda bizibu. Era nze kyenva mbagamba ennyo mwenna abandaba nti bw'obanga ova ewaka at least ko weeteeke nawe mu ssaala zo ogambe nti Mukama Katonda ngenda kunoonya ssente, ngenda kukola naye ntaakiriza buli kibi kyonna mu kkubo. Weesabire osooka okuba nti ate omalako. Kubanga sijja kulimba okusinziira ku musajja oyo engeri gye yafuddemu. Tosobola kuŋŋamba nti tewaliiwo kizibu. Ate okubanga waliwo ensonga lwaki omusajja oyo yafudde. Abantu batutambulirako yonna mu ebyo mukimanyi. Abantu batutambulirako mu mirimu, abantu batutambulirako mu bulamu. Omusajja oyo yatebedde mu kimotoka ng'akiraba bw'ati. Kubanga yabadde asobola okukiyita ebbali. Singa lyabadde ekkoona ogamba nti kale. Naye omusajja yatebedde mu kimotoka ekyo direct n'alyoka akitomera. Ng'oŋŋamba nti wali kintu kigenda mu maaso awo oba kale osanga naye ng'omuntu yabadde n'ebirowoozo bye tomanya. Wanga si buli kimu nti ekituuka ku bantu liba ddogo. Naye ekisinga okuteeka abantu mu bizibu ku nsi ya Katonda eno bantu babi, ba mitima mibi, bantu balogo. Be basinga okututeeka mu mbeera ey'okugezesebwa, mu mbeera ey'okufiirizibwa n'ey'okufa. Abantu ababi. So omusajja wattu yafudde era yafiiridde ku ppiki ye ng'abantu balaba, ng'abantu bonna bamulaba. Kibi nnyo, kibi ddala. Omusajja oyo teri amanyi mannya ge, teri amanyi bimukwatako kuba teyasangiddwa na bintu byonna bimukwatako. Era wano poliisi yazze ne banga ate yeetegereza embeera mpaka we baggyewo omulambo gwe.
kama katondo no kero kumachanga no gama kogenononyeza abaana be ekyokulya munange n'ofuluma n'otamanya nti oba osanga obulamu bwo bugenda kukomekerezebwa mu modro ng'eyo. So n'olwekyo tudde eri Mukama Katonda oludda nti bw'oba olina by'ogenda okola lisiko Mukama Katonda abenga alina obukuumi bwe mu bintu by'okola. Bw'oba olina by'ogenda okola lisiko Mukama Katonda abenga alina engeri omukono gwe bwe yenyigiramu mu mirimu gyo. Kubanga sijja kulimba tutambulira mu Uganda eno batambulira mu nsi eno ng'abalabe bangi okusinga abatwagaliza, nga batufitina bangi okusinga ku batwagaliza, nga babaagaliza okufa bangi okusinga ku babaagaliza obulamu. Okitegeera abakwagaliza bizinensi y'okuba nti y'amaanyi batono okusinga ku bajagala ebe ng'ate esiraana. So n'olwekyo mu buli kimu bye tukola twekwate Mukama Katonda ajasa okuba nti ate atutaasa ebintu ebimu naye nga kitalo nnyo kitalo ddala bambi. Ensi gye tutambulira mu nsi ng'ejjudde okugezesebwa kungi. Sijja kulimba abantu bakola bannaabwe ebibi. Omusajja osobola okera ku makya n'ova ewaka n'ogenda okuyiiya 10 n'olinnya mu kadiba nga katono bwe kati ne bagamba mbu yagudde mu kadiba k'amazzi n'afa. Naye nga n'akadiba k'oguddemu toyinzadde n'okumira ekikopo, nga toyinzadde n'okumira ejjiiko y'amazzi. Naye ne bagamba nti awo omusajja yagudde mu kadiba n'afa. Ebyo bituukawo munange mu Uganda. Eno Uganda gye tulimu. Yes, ebyo bya layisi nnyo. So obulamu bwaffe abantu balutambulirako nnyo bangi. Batambulirako nnyo bangi. Era nkimanyi mwenna abandaba. Nammwe muli bajulizi abantu babatambulirako. Sijja gamba nti omusajja ono ekyamusse kwabadde kumutambulirako. Aha. Si kye ŋŋamba. Naye nkimanyi bye bimu ku bintu ebikozinga losses ne damages mu bulamu bw'abantu kubatambulirako. Omuntu nga ye asobola okuba nga alina ebizibu bye. Yes, ekyo kituufu nga alina ebizibu bye. Kubanga sigamba nti buli kimu ekituuka ku bulamu bwaffe eddogo. Aha. Sigamba nti buli kimu ddogo nedda. Eddogo we tulyekwasa ne butalyekwasa. Naye byonna tulina kuba nti twekwasa Mukama Katonda. Yasobola okuba nti ate atukuuma wano na wali. So mwenna abandaba ku CEO Michael Uganda mbaagala nnyo mwenna. Atannaba ku subscribinga bambi. Subscribing osobola okuba nti ate otwegattako ffe tuli family. Nabagamba nti nze mbawa stories ezitali fact, stories ezili real. So subscribinga video giweka like, mpe ndowooza mu comment section. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi, mweraba.